Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ekigulalugi kyekirwa. Njatandikira ekigulalugi. Mbadde wakola video lwalo naye kankole video nenkyansobola okudda bategeeza ensonga zino. Nenga byonna nga ntandika ekigulalugi njala sooka bawa brief note. Olwawezweze ennaku 9 kiba kitegeeza gy'emyezi 3. Bukyanga bannaffe bonna betwatandika nabo struggle abalwanyi bannaffe bakwatira ku bebakwata mu struggle mainly abakwatibwa ekalangala ne bateekebwa mu mbuzi ekogga. Olwawezweze ennaku 9 gy'emyezi 3 bukyanga bakwatibwa ne bateekebwa mu mbuzi ekogga nga tebalina misango gibaguddwako bannaffe bonna amanya mangi nnyo sijja gamenya nolwe mukimanye nti olwawezweze ennaku 9 bukyanga bannaffe bakwatibwa n'otwalibwa mu nkomyo gye bali ku misango gibavunaanyibwa egy'okwagala ensi yaabwe. So buli omu gyali ku posting nja kusaba oposting nga twagaliza bannaffe abo obuwangazi n'obuvumu okuba nti gye bali wano wenja okukubira omulango ogutakungula omulango ogw'amaanyi okutegeeza bannayuganda buli omu gyali nti bw'olaba bannaffe abadde be ku ground nga batulwanirira saa zino bakamala ennaku 9 ku badde bali mu kkomera tebamanyi famire zaabwe kye zirya tebamanyi famire zikize ziriko ate gwe n'oga nti oweddemu amaanyi kiba kitegeeza nti gw'olidde mu nsi y'olukwe mu butongole bw'olidde mu nsi y'olukwe. Bannaffe bonna bali ku ground nga bakola emirimu egy'enjawulo bakuma omukulembeze banoonya akalu bakola buli kimu bali mu kkomera ennaku 9 kiba kitegeeza nti gw'olina okusituka n'oteekamu amaanyi mangi okusinga gw'olina olwaleero. So baganda affe mwonna gye muli mukama bagumye abawe kye musinga okwagala nga kuba tumanyi gye muli temuli bulungi naye tujja genda maaso nga tubasabira nti mukama abagumye z'ennaku 9 eziweze olunaku lwaleero. Mukama bakuume era abagumye. Ekyo nno nga nkivuddeko njala otumira ku mukulembeze waffe Basajjamwe Sentamu wonna wooli mukama akuumira kingirize naye ne muganda ffe Honorable Francis Zaake Butebi naawe yonna gy'oli mukama kingirize bwepo n'abakulembeze abalamwe n'abanopu ne mmwe n'abasanze ebizibu nga buli bagezi banopu namwe mukama bakole ki abakungirize naye kuno kulabula nkimanyi kuno Yose Lutabasira mutano wa Kalekezi kwoli Janet Kemba bazikwoli Salim Sale kwoli n'abalamwe n'aba Iso Semwai mwenna bawandiika notices zino nga mukopinga information yange ojijambye mwagala manyi kwemuli. It's good muwandike ne jala tegeeza omumpembe Yose Lutabasira mutano wa Kalekezi. Ennaku zo ez'obukulembeze obaddeko ezikyali kentonotono zeyambise bulungi nnyo nga tonna va mu line gy'olina kuvaamu. Eno message njagala egende direct gwe gy'oli. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze yalonda bannayuganda. Y'ensonga lwaki tofunanga wadde abakulembeze abasukka mu 3 abali bagamye congratulations. Era opulaninga okwerayiza mu bintu by'ekiyaya ate kitajja kusoboka ng'ofuke president ofuge emyaka 4 tekijja kusoboka njala kulabula togeza n'okola ensobi ab'ebyokwerinda bwe gye bakuteddemu ne bakuwa sukaali omufu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yagenza okukyala ku mikolo emitongole egy'okulambula abakulembeze banne wonna waali okola ensobi mukwate tokola ensobi bw'oba onoonya ekinaakutwala ng'obudde bukyali ngenda bugisimufungize ku myaka gyo gy'olina bwegeza bakuwa obutwa mb'omukwate ng'akomawo ojja tegeera nti Uganda yakoowadda. By the way, let me inform you this. Bagamba obugonvu bw'olujegere gemanyi gaalwo simanyi oba definition oba meaning y'ekintu ekyo kimanyi. Olaba nnyo bannayuganda nga bali quiet bali easy goloza nti byokulonda byagguba kalu wakatwala wakabba but you don't know what is in the Ugandans right now. They are boiling inside. So don't make any slight mistake of arresting Robert Kyagulanyi Ssentamu on his way back to Uganda. Whoever gave you that idea, please, it might take you even before your term get accomplished. Nze nkubuulira togeza tokigezaako obugonvu bw'olujegere gemanyi gaalwo golw'okuba nti olaba Uganda basirise goloza nti wakimala gwe tomanyi munda baboyiringa okusirika si busiru tobula nti ekitambuza endigange kotesa omutuloza ebate manjira kebe manjirega deya gwegezaako mukwate kuba bakuwadde amagezi mbusimayi mukwate nga akumasimayi muteke mu karantini nkusekeredde gwegezaako kikole ojja kuli ekinava mu yebira kasinatandika wadde ekigula luggi nkyaba wake toyita aya kati ndowooza bantandika ekigula luggi okay kantandika ekigula luggi buli muwagizi wa NUP oba wa people power eno message njagala egende bwe gy'oli ntandise bwe nti ekigula luggi njagala buli eyayingira mu byobufuzi bino nga golooza it's a short term revolution oli ku long track
revive your mindset. Chekisoka. 1. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba NUP bonna bakimanyi nti firimu etandika butandisi. In fact firimu etandika lunaku lwanca omwezi ogwokunda nga lumu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuyimbira olumbe n'agamba nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule. So teyakugamba nti akalunga kawedde tuliyambala engule. It's a revolution. Revolution tebera nti kintu kya wumpi nti kiri awo kyakoleramu ennaku 2-3 yakugamba olutalo nga luwedde tuliyambala engule. Olutalo kyeki bw'oba olumanyi olutalo teruba lwa lunaku lumu. Olutalo lubeera n'ebbanga ddene nnyo. Ddayo owulirize ennyimba za Robert Kyagulanyi Ssentamu zonna zaayimbye zikulaga nti abalowooza nti ebintu bigenda kuba mu kulonda ano biggwe muli ku wrong track era kafu. Ngenda basaba muddeyo musome ebitabo byammwe mbyetegereze bulungi nnyo. Era mbategeeza enkya ngenda kudda nkole video nga yaba bloggers bokka. Leero ne information ngenda bo bali crucial nenjala bakola information video enkya nga yaba bloggers bonna. Era mbategeeze kye kigenda mass kubanga nyizo batasobola kukola video bbiri zonna. Naye njagala buli ali ku social media kuno njagala mutegere kye bayita abantu abalwanyirizi b'eddembe era baagala enkyukakyuka. Tetwali mu mission ya kulonda. Akalu kali part of the revolution. Akalu was a part of the revolution. What? Of the revolution. So omuntu yenna de yakubuza bw'ate simanyi okulonda kwa gwa simeje kitegeere onnimi zigenda tandika okukyuka. By the way mwetegereze nnyo emikutu gye mugendako n'ebigambo byogererwako. Balina kodi zeboogera bonna. Kodi ezo ziri well sponsored. Ekyo nja kyogera enkya naye mwetegereze kodi zeboogera ku platforms ezo. Awo sigenda kulwawo. Njagadde bawa just hint nti omukulembeze yatugamba nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule. So tiyagamba nti akalunga kawedde. Kubanga akalu kyali kimu ku ebyo ebitutwala okukola ki? Ebitwala okukyusa obukulembeze mu mirembe. Yandibadde ayimba nti akalunga kawedde buli kimu kiwedde eri kiggweredde awo. Naye yagamba olutalo nga lukoze eki nga luwedde tuliyambala engule. Kati gwawulira nti engule yakoma mu kulonda sibamu byotambule. Awulira nga oluyimba walutegeera ne message z'abadde ayogera ozimanyi sigalawo wuliriza wetegereze bibyo by'ogamba. Gwawulira nga ebyo byakoma mu kulonda please pack up your luggages and get out of here because we have a lot of things to do in this revolution. It's not about voting. Voting was part of it. Era buli aliyo nga yagula olufalansa simayo kulonda kwa wadde manya code. Waliwo code zitambula ziri well sponsored. Buli wawulira blog nga yogera mu code y'okulonda simayo kuwodde simayo kasasiro biki. That code is well sponsored and well organized. Kenjagadde bawa ko just hint for tomorrow's video. Mwikitegedde bulungi. Ekyo kimaze. Katika ntandika ekigula bulungi nnyo musooke mutegeere bulungi nnyo wano. Part of ekigula bulungi esima bweti. Omukulembeze olunaku lwa jjo alina ka post ke yataddeyo njagala kabanyonyola bulungi nnyo mu Luganda olutegeere bulungi. Yakugambye bw'ati. Temwakategedde era temwakawulidde. Njagala nkabanyonyole bulungi mu kigula lugi mukategeere. Yagambye bw'ati. Yagambye 1% controls the world. Kitegeeza ki? Nti ekitundu kimu ku buli 100 kye kifuga ensi. Nakugamba 4% are their puppets. Nakugamba nti ebitundu 4 ku buli 100 bano be bawuliriza era be bagendera be baweereza ekitundu kiri ekimu. Nakugamba nti 9 kyebase. 9 ku 10 kikoze eki kyebase. Kitegeeza wasigadde bitundu 6. Kati mbitundu 6 gwogwawa. Please listen me very carefully. Omukulembeze waffe yataddeyo ka post jjo. Nendo zamu temwakanyonyo sinjala kabanyonyo. Yagambye nti kwata 10 okiteeke wali 100%. Nakugamba nti ekitundu kimu ku buli 10 beba controlling ensi nenga akutegeeza Uganda. Nti ka family ka controlling ensi kali kamu ka family ya Natasha ne Museveni ne banne kali akatundu kamu. Ebitundu 4 beba kolera abantu abo. Beba tuita ba puppets. Bala bajja ku social media ne boogera mafuku ne bakola beba kolera abantu abo. Nagamba ebitundu 9 ku buli 10 beba si. Beba na Uganda bonna. Either abawagira NRM nga tebakimiti bakola nsobi n'abali mu nupu nga balowooza nti ekintu Museveni yakimala. Ngenze maaso. Nakugamba nti ebitu 5% no
no and try to work the 90. Nagamba ku bitundu ebitaano ku bitundu omukaaga ebisigadde ebitundu ebitaano bigezaako nnyo okuzuukusa ebitundu 9 ebyebase. Kati gwe nnyabo ssebo ali mu struggle okugaa nti simanyi kyagula mu bitundu bino ebitaano oli kugwani ku bitundu bino ebitaano. Go discouraging abantu. Gwatandise okuyomba ne banno ku social media. Gwakola ebintu ebiri vice versa. Kubanga akugambye the 5% try to work the 90 ebitundu 9 ku buli 10 ebigezaako kuzuukusa kino 9 ekyebase. Wembagambira omuntu yenna atali mugendo gwa kuzuukusa banna Uganda na kubateeka maanyi kuzuukuka ku kirevinga victory yaabwe na ku rescuinga gwanga lyabwe oyo abeera kubali abanyampi abaana ebitundu ebina. Ne tugenda maaso nagamba the 1% use the 4 to prevent the 5% from working the 90%. Nakugamba nti ekitundu ekimu kyeyambisa ebitundu ebina biri ebyabano abawujirizi b'obunyama okulemesa bano ebitundu ebitaano abali mu kuzuukusa ebitundu 9 abebase. Do you copy? Wano wenjagaliro bagamba buli muntu yenna ng'ogenze ku platform y'omu natandika okwogera ebintu ebitakwatagana struggle kuzuukusa abantu kuddamu kuzuukusa abantu kwagala ggwanga lyabwe kukireminga victory yaabwe nga badda sime kyagulanya yakoze bino sime kyagulanya yagembeze tatugenze sime yagabi sime yokulonda kuwedde sime tugende ku. That is nonsense. Kana akantu ke explaininga bulungi nnyo kyagulanya kyabadde ategeeza ebintu byabyogerera mu ngero. Where do you belong? You belong in the 1%? You belong in the 4%? Because 5% yeriyo kuba banna Uganda. Either blogger, either postinga, either commentinga, either sharinga. But if not, that means you are magged others. So whoever goes off track in this struggle, either you are a blogger, you are among the 4%, the puppets. Hope everyone gets me right. Okitegeera buli muntu yenna kudda ku shushu kana akantu yakataddeyo ng'asindika message erimu endaba bloggers abatandise okwekubya emizimu. Wano bw'osanga blogger ng'alumba blogger munne is among the 4%. Bw'osanga blogger ng'ayogera oluchina mu situation gye tulimu ali among the 4%. Bw'osanga omuntu akola post ng'eri contrary ku bintu bya noob oba ebya revolution ali among the 4%. Mukitegedde bulungi oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu yakasipulifayize bulungi nnyo ogwawa. Are you among the 5% who try to work the 90%, or you among the 4 puppets, or you among the 1% which leads us into hell? Where do you belong? Awo nvudde osigenda ku lwawo. Ngenze ku nsonga endala. All right. Eno yemu ku kigula lugidde ekirimu. Bangambye bati mwenna abantu abali mu Europe n'abantu abali amatooka gava e Kampala mu Uganda. Bangambye bati guys, poison is real in Uganda's products, mostly the matoke. Tell all Ugandans who reside in diaspora, poison is in Uganda. Poison in Uganda is real. Poison in Uganda is not real. But the state-sponsored agents, mainly the exporters of matoke and other commodities to Europe and particularly in UK and other areas of the world, that they should be very careful when they consume or eat matoke, potatoes and other things which are imported in their countries where they are. That it might be one way or the other that those products are infected with poison. Hope everyone has got this information loud and clear. Nchali kuchigula luji video tenaba. Nengenda maso. Eno kanjireke najiba posting dedda. Ngenza kuondala.
Kano ka message njagala kagendere abakulembeze baffe aba Noop muwulire ka message kano. Drone yange unfortunately njagala babikira and drone ya emu ku drone zange yakubiddwa amasasi nefa. So emu ku drone zange yakubiddwa amasasi nefa kubanga no kibatere nyina kibagambira nze sekweka emu ku drone zange yakubiddwa amasasi nefa. So nja kubyara kubikira ensi emu ku drone zange yakubiddwa amasasi nefa. Yensonga lwaki mbadde nkyabuze buzemukko naye endala zijja sigala nga zikola ngenda ku deploying endala. Ntandise bwenti. Regarding to Nubian Lee's health, update on a government is doing all what it can take to save his life. 3 days back, a doctor from Pakistan by names of Dr. Punet arrived in Uganda to see if he can save Nubian's life. While Segirinya Muhammad is improving at the moment. Currently, Nubian Lee is hospitalized in Lumbuye Military Hospital. Ndoza obo bwe mukubadde mu program ekigula luji njagala kutandika video ey'olwaleero. Mukulekwe mwena abadde mu kigula luji mwebale kukiwomberwa abagala kisponsoringa namwe mbeyanziza mukama abadizo odayo mujje kati njala tandika video bulungi nnyo. Njala muntagingire omumpembe gobayita Simon Babashaija oba Simon mukulu akulira makomera muntagingire n'omwogezi wa makomera omukulu Baine kati video etandise kikula luji kiwedde. 1 Nabadde ndi wano ng'omukulu omwogezi wa makomera gobayita Baine azze atandise okunywerako obuugi oba obusera ng'ataalirako akalo n'engamba omwami ono abadde ki. Nze sirina buzibu ku bintu byenjogera. Nze omu ku bantu abawa information credible to the public. Gwe kikwatako ne weesortinga before it's too late. You understand? Mwe kikulu kye mmanyidde nti mwamanyira bannayuganda bawa information enfu bwetaba preparing kumanya kye bategeeza. Nze ng'omuntu mmanyi kye kigenda maaso mu Uganda. That's why nzija nepa information ekitajja kubeera ku radio zonna ezisookera ddala mu Uganda. One njala bategeeza. Nfunye information nti state esasudde bannamawulire abasinga obungi mu Uganda okutandika okudemoralizinga struggle yaffe n'okutandika okudefeatinga government enfu eyavunda. Nezo sedi mujja zigaba buli kyonna kye mukola kigenda kusucceedinga. Saagala mbeere surprised nnyo nga TV radio stations amawulire gawandiika ebintu ebitakwatagana ku Noop n'okuba nti batuvuma ekyo temukifaako. Kati ngenza ku mukulu Baine, this is my answer to you gye njagala kugamba. Mukulu Baine, jo nakoze post nenjiteekayo nga mwina olukwesese nti nasooka nenkuba system 7 gyali ataddewo eri well documented nga bagiwadde ISO ne CMI engeri gye mwagala okutamba inmates ba Noop abali mu makomera gasinga obungi mine especially Kitalya gye mwali mugenda okugulira bamu ba Noop supporters oba Noop members mwali muwadde ensimbi bakyuke badde mu NRM thereafter mutandika obasondera ssente n'emmere mu gibatwalira bagende bagitwalira abaana baffe mu komera bagirie then bamala okufuna obutwa bubatte then abano bazingire mbakwatire mu mayinti ekitu mu kigadde eyo program nenjikuba nenjitta ne muleta resolution endala eri mu corridor gye mwagala okuteesaako erwa njala tegeeza bana Uganda nti bwe muwulira nti ekkomera Kitalya oba ekkomera lyonna erimu abakulembeze oba abawagizi ba Noop lyamenyeddwa era nti abantu bangi bakubiddwa amasasi mu kutoloka temwebuuza kye yakikoze. Government y'omumpembe yose tutabasana mutano wa karekyezi n'ebitongole by'okwerinda bali mu nteekateeka ekola ekintu kyekututo okumenya amakomera naye nga mu kino government yennyini egenda okumenyera amakomera etegeeze bamala okumenya amakomera gano ate bagamba basibe badduke oba basibe beegunguke badduke mu kudduka bo balina target ze baagala mostly batagetinga baana ba Noop bakuba amasasi bagambe nti bano abantu baadde bamenye ekkomera ne baadde bagezaako okudduka bakuba amasasi omusango baguzingiraawo nti abafudde kyawedde bagenda kikola batya era anakipulaninga. Enteekateeka mpandiike bulungi nnyo yabadde mbiwandiiko drone zange ezimu ze bazaalabyeko. Museveni ataddewo enteekateeka nti agenda kuddira abamu. By the way, before I go further, Mr. Baine, the so-called spokesperson of all prisons in Uganda, Mr. Let me remind you this. We know it clearly that Kitalya prison is not guarded by prison or professional prison officers. No. Kitalya prison is guarded by ISO and CMI. Although those people are dressed in a prison uniform. Nchidam, Mr. Baine, I'm answering you. We know it clear that Kitalya is monitored, secured by SFC
ISO and SMY, who are well dressed in prison uniforms. We know that. There is no any qualified prison officer who is there guarding Ugandans. They are just SMY and ISO members. Hope you get this information right. Bakoze plan yaabwe nga bagenda kuddira abamu ku aba SFC abaliwo abambadde engoye za prison baleteyo bannaabwe mu kkomera nga balina emmundu ne bakkirize bayingire beefuule nti bayingire tebamanyi nti balina emmundu babanga abagenda okukola lokolo batandika okwefuula nti balwana in the process amasasi gavuge bano bagulira abasibe wonna bajja kuba nga bataddewo abasibe bafulume bagenda ofulume kati mu kufuba balowooze senti oba nuupu oba waliwo ekibinja ky'abantu abatamanya ngamba abazze okumenya ekkomera bafulumye abasibe bonna baliwo abanuupu in the process bano olwedde baba bataddewo ddatira lesenta zaabwe obagenda okukubira abasibe buli agenda okufuluma bakuba amasasi kubanga already bali bajja kuba balina emmundu munda nga bakuba okubamala obumazi kodiko badde bategesewo nenkakuba olunaku lwajjo kati nkazikiza mukulu bayine ndowooza genda onywa obugi buno obusero ojja kuba bulungi ekirala wavudde n'ogamba nti amakomera gammwe gajjanja bulungi abantu era balya bulungi basula bulungi mukulu bayine n'amakomera matu kimanyi nti amakomera ga Uganda teri kukomera lisiba abantu wabula mitwalo 2 mu Uganda teririyo tetunalifuna ekkomera ly'ekitalya lirina excessive prisoners ekitakirizibwa mu mateeka 1 nakugamba nti balya emmere omulundi gumu 24 hours njagala ova ekiproving 2 teri mazzi 3 abaana balwadde 4 njagala oswazi sitaani mu nsi ya Katonda oddemu ojje ku live obuulira abantu nti abaana banuupu temubakuba kwagala bajja mu mannyo video oba press conference eyabadde ku kirebe kyaffe kyekamoja abaana bonna abaavuddeyo 1 baconfessions nti bakubibwa batokyalingibwa balya bubi basula bubi kati gwe information ki oba evidence ki gy'oyagala esukka ku baana abadde mu kkomera ekitale gye bagenda okukoboolya okuggyako ng'oli mu mbatuutu obanga wayonka sengaawo kubanga tukimanyi mmwe babeeta abavandu misimika sasiru twala tugende tukimanyi bulungi nnyo nti mwe mulina emize egyammwe gye mwesirikiranga mmwe gye twagala okumanya gwe okuggyako ng'owayonka sengaawo njagala ombuulire omusibe ava mu kkomera ng'awenyera tebayina njala mu kkomera wali accidenti waliyo amabajjiro nti badde baba bajja wabaddeyo ekitalya agamba komera kitalya main mwagenda oditeekawo nga mulina mission mumanyi nti mugenda kusiba buli muntu yenna agenda okubatakiriziganya nkola yammwe mukulu bayina enjagalo oddeyo ku video yakoda ku press conference ekamoja abaana abaavudde bakugambye lunye tukubibwa tusula bubi tetulya batutulugunya kati ab'omusibe yayogedde ate lumbi olumba waki nze nkuwulira kiriyo bali ekibu kimu 24 hours ne normal person alina okunywa chai alina okulya lunch alina okulya supper 2 enamba eri mu kkomera tekirizibwa mu mateeka 1 buli musibe ateekeddwa okubanga alina bed space alina omufaliso alina bulangiti alina piro ekyo kimanyikiddwa ffe kyetwagala mu gavumenti empya oba ne gavumenti yammwe ng'ekyalozira ennaku ezisigadde tetwagala mudde mukwate bantu nga temukyasobola baliisa kuba gavumenti yammwe enjavu kyetwagala mukole kiri bwe kiti bwe mukwatanga omusibe mukiteeke mugende mu parliament mukisabe nti mudda mukwata omusibe yenna mulagire famire ye emuleetera omufaliso bulangiti nga gugwe abantu basobole okwebaka ku sementi kimenya amateeka omusibe ne wankubadde abazizza omusango but still asigaza rights ze ng'omuntu alina rights okwebaka alina rights okunywa alina rights okulya alina rights okwebaka ku mufaliso ng'era yeebisse alina rights okunaaba alina rights okufuna eddagala alina rights okukola buli kimu kyayagala paka ekibonerezo nga kiweddeko ndowooza bino byonna bitegedde okujja nga mwagala mugere mu parliament ffe twagala kusaba kati parliament nti buli munnayuganda yenna akwatibwa oba oli political prisoner oba misango gino egya bulijjo bakiteeke mu nkola nti buli munnayuganda bamukwata famire emuleetera omufaliso ne bulangiti ne ssuuka ne piro kuba temukyasobola kumanaginga ggwanga lyabalema okitegeera lyabalema temukyalisobola so mukulu bayine njagadde okutegeeza mu bintu byenkugamba genda de press conference ogirabe 1 abaana bali emmere ya mulundi gumu 24 hours almost zenako busy basula bubi bangi bafa temutegeeza na famire zaabwe nti bafudde nembaziika mbibire biranyaawo ekyo nakyo kibuli public nti abaana mbaziika mu bibire biryawo
ekyo tukinako evidence era lijimu ya muwegwako bayine gwosoka mu corridor ne kuddako byabashayija mwe musoka mu corridor namwe tubasimu the same condition mutegeere nti mumisaba namwe ekikyamu kyenkola munnange saagala bakinkole naye mwenna mujja kufeesinga amakomera ago mbabuulira mwe kyemukola abantu bammwe kyemugenda okumwe ne mukufeesinga mwali badde muri vigilant nnyo ne mutereza amakomera ago ng'obudde bukyali ne muteekayo emifaliso ne muteekayo facility izo nezeetaagisa bwajje mulaga ekyo nkibabuulira gwe byabayine ogenda mu kkomero lyennyini byabashayiza mu kamone agenda mu kkomero lyennyini kiri gye muli okubalongoosa okugaleka nga bwe gali kuba the same situation these people are facing the same situation go to face bye mutadde betugenda okutandikira ku mpaka nga gavumenti eteredde oba mwaka gumu nga mugye muli okitegeera ekyo kivuddeko sigenda kirwako ekyokkomera nakibabuulidde bulungi nnyo bagezaako okugwakala okukola ki okulimenya ekyo kibabudde nkitaddewo kati ngenze mu kirala alright njala tutandika bwe nti race y'omwogezi oba omukuumekumi wa parliament saagala mugigoberere kubanga it's none of our business tabagamba lwa Kyagulanyi Ssentamu yagenda okulayenga president wa Uganda so it's race ya speaker eyo diversion temugigoberera Museveni already amanyi omuntu gwayagala agenda okufuka speaker era ng'akimanyi bulungi nnyo omusajja we oba omuntu gwayagala agenda omukolera emirimu gino wammanga Museveni ayina enteekateeka ekyusa enkwata y'ettaka mu Uganda akimanyi asobola okukimukolera Museveni akimanyi nti baagala kukyusa myaka okuva ku 5 okudda ku 7 amanyi agenda okukimukolera Museveni akimanyi nti baagala kukyusa linnya lya ggwanga okulifuula erinnya eddala kulijja ku Uganda odifuula erinnya eddala amanyi agenda okukimukolera so kati temuddaku eyo folofoto mu concentratinga ku bintu ebitwala ggwanga maaso ono folofoto wabano mubajjeeko diversion endala saagala muntu n'omu addamu ku sharinga mboozi ya muntu eyabula embuzi bweba yabula mugiveeko ebulire eddala ebiboozibozi ebitambula ku social media wakati w'embuzi ezaabula ezaaliko mu nuupu nga tutandika one people power ne zibula muzireke zibulire eddala for good nkiddamu ebiboozibozi ebyo bisasuliddwa omukyala abisasuliddwa omukyala ono omunene ayambala ebiteeteeyi mu nnamagye ng'ate yagaana okuzaala omukyala gwe bayita naraiso yasasula emboozi zino 1 mulemi okutegeera nti ekintu kimuseveni kyavuga kyasinga okuma bakiyita diversion blackmail and tribal statements kati basindise eno embizi ya nadies ejeekole tribal statement naye nga temumanyi lwaki bavuze ekintu kye bakivuze bati bamugambye ajja ayogera ekintu kino kirabike nti bo nga badde bakivuga ne Kyagulanyi kyagenda ovuga olwokuba nti bo bakyalina ennaku ntono mu buyinza kibalage Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenda okukola kitya basindise ono omwami ajja agambye simanyi nsonyiwa twakola biki naye lwe tutegedde nti bano abasajja basosoze mbwera gavumenti ya buli muwawole gundi no si bwe kiri ono kyavuga kiri bwe kiti ayagala bategeeza nti abalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwanajja mu buyinza ng'ategeeza eggwanga lyonna kati ayagala kwawula mawanga gonna agenda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwanajja era naye agenda kuddira baganda bonna bagenda okuteeka mu gavumenti okuva ku kitundu ekisooka paka ku kisembayo eyo yabadde trick mugula amaaso gammwe mugakanule nkiddamu kana akakodyo bwe kati bwe kali kino bakisasulidde mu bakibavuge mu kibayingiremu kiri sponsored by the state olwokuba nti Museveni akimanyi nti kati buli wamu waliwo bantu be kati ayagala kiteeka mu bantu already abakimanyi nti balonda Kyagulanyi Ssentamu ne Kyagulanyi bwayingira mu state house mbwagenda kulonda baganda bonna be babeera bali mu gavumenti kati kino kinyize amawanga gasiga nti yaddeko ng'omu byobweru kasugaye no naaliwowa ako kakodyo kafu temuddamu kusharinga bintu byonna ebyo nabagamba omuntu yenna obanga omayiwagira nkyukakyuka waakyo osindika no sharinga ebintu bitakwatako omuntu wabanga yakuvuma n'akujolonga ne bazoganya peegi za nupu zonna eza struggle ne bazitwala ngera omuntu yazikolerako nkugambye embwa ebambwa ne bogisanga eranda ne situlu esigala magujja kikisooka embwa esigala magujja tekyukanga omusiru abeera musiru ne bw'omusekula ne bw'omukuŋŋunta ne bw'omuyiwako amazzi n'omunaazi asigala musiru tagenda kukyuka njagala kibaddiramu omusiru asigala musiru takyuka ne bw'omusekula n'omukuŋŋunta n'omunaaza n'omutokosa era asigala musiru tebagenda kukyuka empulunguse esigala mpulunguse temuddamu kusharinga ebintu mutategeera
Museveni go muzanyirako ejije mizanyo gyasinga okutegeera gochola bange ekitono yawa ya kipulanize kibakube bituli eyo yabadde bombard yagisindika mu public nti yakole mwanayingira mu office era agenda kuleta baganda bonna mwete mwakitegedde mwabuza musajja simanyi bamusosola tewali go basosola buli yagendo yalina kyakimyeyo bakifuna dda musigale ku kyamwe kimanyi mwagala change before it's too late yaosagala kulwa ngeze ku kirala Omukyala Janet Kembabazi n'ekitongole kye eky'ebyensoma mu ggwanga kyavuddeyo ne kitandika okusala amasomo agamu ku University e Makerere nakyo mwakitegedde. Kino ekigendererwa si kyakugamba nti bana kiba planning nabagamba Makerere University bagenda slowly gitandika creeping off. Eyali akongodde kasooli omwokyo bomufumbe ng'akuwoomera okwongolako mpola lunyiri lumu n'oteeka mu kamwa n'olya. Janet Kembabazi Yosef Tubasonga ntanu w'akalekyezi baagala kujja Makerere University by all means. Basooka kutunda ttaka lyonna erisurroundings Makerere University ne balyeddiza. Batandise okujjawo amasomo agamu university kitegeeza bw'okendeeza amasomo agamu university oba okendeeza services za university bajja genda bagifunza olw'okuba nti bo bazimbye university mu bitundu gye baagala ku ssente ezaabwe. Janet Kembabazi ye nannyini university eri mamboka ga Uganda esomesa petroleum eyo kosi bagijjayo e Makerere tekyaliyo. Ne bagamba science and technology bamutwala embalala bakoze university endala batale buno bu KIU bagenda baorganizinga university ezaabwe. Kino kitegeeza bagazetinga university ezaabwe indigenous university ngabo mulaba Makerere University bamale bagizinge kole mu vuba genti kati ejiri wale fakatele gundi wale fakatele gundi wale fakatele kati Makerere China mugaso tujikole kitu jijiba kongola bokongozi kasolo lunako basoka ko cha main building wa Jocha bali bagizimbye ya Jocha ani yajirimu ya Jocha si wawe mulimu omusoga ya Jocha mulimu ani ya Jocha yani mumbuli yajirimu ya Jocha kenyini ya Jocha njagala mutunula ebintu bino n'amaaso mangi nnyo. Makerere batandise okukola universities mu bitundu ebirala by'ebbali nga batandise okusindika faculties ezisinga obungi bazifuluma university kati amasomo batandise basazeeko courses 12 ze baggyeko mu university. Bw'oggyako courses 12 n'ogaa nti zizija kubeera mu mwaka gwa 2021 kitegeeza bonna abadde bazisoma n'abadde bazisuubira zisoma bavuddewo oba nze basomereko muzitegeere oba n'abanziina ano mangu nnyo kanzi basomereko kuba video tendaba bulungi sina kyamuka nkyabaleetera information wano lindako njala basomera courses zino muzitegeere. Okay, right now njala basomera courses zino zisoma obeziti njala mumpuliriza bulungi nnyo. Makerere University gizaavudde kino ekiwandiiko kyavumanga naku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu 2020 zisoma bweziti kisoma bweziti refers out the undergraduate programs. Following the council approval of the restructuring of the undergraduating programs, the following programs are known to be advertised for the academic year 2021-2022. Nebakugamba nti bano baagala kujjawo oba okujjawo courses zino zonna ez'abantu abadde basoma courses zino. Era baga nti okusinzira kakiiko akatwala ebyensoma kasazeewo courses zino kazijjewo era courses zino zigenda kuba nga teziriwo kuva mu mwaka 2021 mpaka 2021 akakiiko ngabo era tebaddamu za advertisinga courses zino ze ziri wano wammanga ziri 12. Ngenda zisoma mu Luzungu Bachelor of Library and Information Science. Bachelor of Library and Information Science Makerere tekyaliyo wetwogerera olwaleero. Eyokubiri Bachelor of Archive and Record Management teriyo. Bachelor of Science in Construction Management teriyo. Bachelor of Community Physiology teriyo. Bachelor of Industrial and Organization Physiology teriyo. Bachelor of Arts in Development Economics teriyo. Bachelor of Science in Telecommunication Engineering teriyo. Bachelor of Science in Computer Engineering teriyo. Bachelor of Environmental Science teriyo. Bachelor of Science in Meteorology teriyo. Bachelor of Development Studies teriyo. Bachelor of Adult and Community Education teriyo. Bachelor of Business Statistics teriyo.
Bachelor of Science in Population Studies teriyo, Bachelor of Science in Quantitative Economics teriyo, Bachelor of Science in Wildlife Health and Management teriyo, Bachelor of Science in Agriculture, Land Use and Management teriyo, Bachelor of Science in Horticulture nayo teriyo. Kitegeeza ki? Batandise okuzingako University e Makerere mpola mpola. Awo nno nsimbudde kati tuvudde ku biwedde bayine namwogedde dda. Alright. Muntagingire Yosef Tabasira mutano wa Karekezi kati video etandise. Yosef Tabasira mutano wa Karekezi oba oli photocopy oba oli erigino ffe tetwagala kumanya. Twagala kutegeeza ebintu bino wammanga. Opulaninga okwerayiza mu bintu by'ekiyaayi ne tojja kusobola kulayira. Bw'ogamba nti wawangula akalulu kano era ng'okimanyi nga bulijjo bw'otera okukola, njala kubuuza ebibuuzo bibiri ebisooka. Bulijjo ofuluma Uganda n'otambula gy'oyagala nga bw'oyagala. Kiki ekyatuukawo emyezi 7 mabega tokyafuluma ggwanga n'okumala okulonda wagaana ofuluma kubanga tekyali mukulembeze yenna wansi yonna akumanyi nti oli mukulembeze wa Uganda amanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiki ekyatuukawo? Ani akumanyi era ogenda kulayira ng'ani mu Uganda? Mukulembeze ekingo jeko abakukongratulate nga balinga babiri ate oluvannyuma ensi zaabwe ne zibeefuukira ne post ne bazijjayo. Ani akumanyi era ogenda kulayira ludda wa? Ne ssente enneewoleza ogenda okudukanya eggwanga ng'ate tolugenda ddukanya kuba togenda kubeerawo, ogenda zijja wa kuba tegyakumanyi. Ekyo nkimaze. Mukulu weetereze ng'obudde bukyali. Ekirala mbagambye ekya media companies zonna ezasasuddwa ensimbi okutandika okwogera mafuukule muzitegedde. Kati ngenze ku kye tuyita amawulire agatalinda. Ntandise bwe nti. Twade tulyawo nga telulusa abasajja ababanja Museveni ageni abalala ne bajja. Bwe bazze n'amugamba naffe twagala nsimbi zaffe ze twakuola. Muno mulimu Abachina, mulimu Abayindi, mulimu Abangereza, mulimu n'Abayisirayiri oba Abayudaaya. Bambanje ssente mpya ne kale tamayi we ziri. Naye mu ssente zino nga bwe nabaga nti ekitundu ekisooka yakiwa abayambanja n'abattaka lye Mukono wepone Kayunga. Kati abantu bano wammanga gyara mutegeeze bulungi nnyo abantu bamwe nti bwemuwuli ekitwala ttaka mu bitundu bino wammanga temuwulira nti sabagambye ettaka lino ligenda kuweebwa abantu abanja Museveni ensimbi mu bitundu bino wammanga, era ng'abantu abali mu nteekateeka eno mwe muli Omumpembe Vincent Bamulanga Sempijja, mwanyina wa Janet oba kazino wa Janet akulira Barracks ye Kasijjagira gwe bayita Kasando oyo mwami alina ebipaapi gy'obeera nti ngo. Muno mwe muli n'amagye ga ESO ne SMI agakulirwa Bampembe abo okuteeka enteekateeka zino okuteeka nga bateeka enteekateeka za Museveni okuba nti akola ki awa ettaka lino. Ettaka erigenda ottwalibwa liweerwe abantu ababanja Museveni ensimbi empya n'enkadde kuliko ettaka lino muwulire bulungi nnyo. Oba olina ekyapa oba tolina kyapa mumpulirize bulungi nnyo. Tukutte ku luguudo lw'e Masaka. Nkiddamu, oba olina ekyapa oba tolina kyapa tukutte ku luguudo lw'e Masaka. Bwe muwulira ebitundu bye ngenda okusoma ng'olinawo ekyapa oba olinawo ettaka manya nti yakwawulo esiridde ettaka bagenda ddiga baaligabye dda era mugenda kusengulwa. Ntandise bwe nti abantu abawangalira mu kitundu ky'e Lukaya kyemwayagalizanga embazzi, sijja bbaga kyemwayagalizanga embazzi, mwebamu ku ttaka eryagabiddwa Omumpembe Tabasira mutano wa Karekezi n'aliwo abatamanya nga babambanja ensimbi. Oba oli Lukaya olina ekyapa oba tolina kyapa ettaka lyagabiddwa. Mulimu ettaka ly'e Matanga era nga liri ku luguudo lw'e Masaka. Nammwe ettaka lya mubo olina ekyapa tolina ettaka lya myane byagenze. Kuliko ekitundu kye bayita Lusango, nammwe ettaka lyammwe myane mye. Kuliko Kabaale Bugonzi. Kabaale Bugonzi buno ekitundu ekyo nno kyabyafaayo ku bayimbi abamu mu Uganda wepo ne bannabyabufuzi n'abantu abawangale ku luguudo lw'e Masaka. Nammwe abayi Kabaale Bugonzi bwe mutandika okulya abantu wala tasula otaakeese nammwe kyekyo. Kuliko ab'Empogwe nammwe kyekimu. Kuliko ab'Ekaddugala wepo n'ab'Ekako. Mwenna abali ku ttaka ly'ensomye mumanye nti abalula esiridde. Abantu bano babawadde ettaka lino okusasula ensimbi z'Omumpembe Tabasira Karekezi ze yalya. Nkankidde mu bulungi. Abampembe ababanja Museveni ensimbi zatakyalina zagenda basasula yabagambye nabagenda bawa ettaka ng'oggyeko li ery'e Mukono lyawa bali Bampembe baasooka.
era nga kuno abantu abagenda okugwa mu kadiba ako kubatwalako ettaka lyabwe nga nenda bugisimufungize muno mwe muli abantu abasangibwa ku luguudo lw'e Masaka oba olina ekyapa oba tokirina kubanga ye yasazeewo ng'omuntu talina gwe yebuuzaako. Muno mulimu ettaka erisangibwa e Lukaya, kuno kuliko ettaka erisangibwa e Matanga, kuno kuliko ettaka erisangibwa e Lusango, kuliko ettaka erisangibwa Kabaale Bugonzi, kuliko ettaka erisangibwa Empugwe, kuliko ettaka erisangibwa e Kaddugala, Bwepo ne Kako. Mwenna abantu abali ku mataka gano bagenda tandika obbafutiza n'okubajja ku mataka guno nga temwesikidde wadde akawande. Kino nno kigenda kiba kikolebwa mu nkola nga kiteekebwa mu nkola amagye ga SFC Wepo ne ISO abagenda okujja nga baliisa kakanja bajja ku mataka gano mu ngeri yonna esoboka. Era ng'enteekateeka eno yonna buli gwe bakwata okumujja ku ttaka bagenda bakwata batikkenga ku bimotoka babatwale gye baagala obbateeka. Naye nga mmwe enteekateeka yammwe entuufu bagenda batwala mu kifo kiyitibwa Queen Elizabeth National Park. Waliwo bagenda bateekerateekera gye bagenda bateeka eyo, naye nga bwe bateekayo togenda kudda mu kitundu ekyo ku ttaka bwe bakojje. Ndowooza mumpulidde bulungi, saagala mugambe temwategedde oba temukoze eki, temuwulidde. Muwulidde bulungi? Era ng'enteekateeka eno nga bw'eri egenda kuba ekulirwamu omusajja oyo ayitibwa Kasande Vincent Bamulanga Kisempijja. Ono nno lwamu ku baakalulu n'atandika okwogera Olufalansa n'agamba nti abamusosodde olw'okuba nti Munyarwanda kitwali tetumanyi nti si Munyarwanda, twali tumanyi musajja Muganda. Olwamu ku baakalulu ne kamusiiwa ebigere ne yeetakula gy'obeera nti yalumiddwa ensanafu n'agamba nti Abaganda basosola era balonze mawanga bamukubya akalulu n'anyooka enviiri. Omwami ono ye kennyini mu bigere bye ye omuntu omu baakalu n'ateeka kalantiini olw'okuba nti ye minisita w'ebyobulimi n'ebyobulunzi. Yatandikirawo mbagirawo okuccunya abantu bonna abali mu bitundu ebiri mu Greater Masaka ng'abagamba bw'ati nti akizudde lunye nti abantu b'omu bitundu bya Greater Masaka bonna bataamulonda ebisolo byammwe byonna n'amalundi opone gye bali mulundira ebisolo waliyo ekirwadde ky'akalusu n'abasibako kalantiini. Muno mwe muli obutaddamu kufuna wadde ente eva mu bitundu by'okutunda ennyama keberemu n'abagooca kebere embuzi kebere endiga kebere ente ng'efuluma mu bitundu bye bateeko kalantiini si lwakuba nti ekirwadde gye kiri. Yayagala balagako nti yasobola era abasomesa essomo ery'obutamulonda kubanga alina obuyinza obumuwa mukama we Yesu Tabasira mutano wa Karekezi okussa mu nkola ebiragiro bye ng'omuntu okubabonereza. Ngenze mu maaso. Era abaagala okuzuula amazima gano nti matuufu njagala mutambule mpola mpola nga mulingiza asaatuuka ajja kkubwa essasi. Museveni ekintu kye yakoze yadiployinze amagye mu kitundu ky'omunneekongolera. Abamanyi ekitundu kye bayita nneekongolera ku luguudo lwennyini lw'e Masaka, kino kye kitundu omugenzi Idi Amin Dada kye yali ayagala okufuula ekisaawe ky'ennyonyi ekiri ku mutindo gw'ensi yonna. Wano Museveni we yadiployinze amagye ga SFC naga semwai okuteeka mu nkola ekiragiro ky'okutandika okugoba abantu ku mataka ng'obudde bukyali nga nina bugisimufungize. Kati mwenna abaagala okumanya nti bye mbagamba bituufu mugende mu kintu kye bayita nneekongolera era okuliraana ku bitundu awo baataddewo amagye agali mu tenti era gali ready okufuna ebiragiro okuva omwoyo Kasande ng'era campus director agenda kubeera omwami Bamulanga Kisempijja okutuukiriza ebigendererwa bya mukama we Yesu Tabasira mutano wa Karekezi olw'ensonga nti akyamukomba mu bigere era akyamukomba mu sowaani olw'okuba nti newankubale mwamu ku baakalulu n'akitwala nti kyamuluma nnyo ate nga siffe twakola ensobi abalonzi bo baali bakooye omutamanya ŋŋamba ono nga yeewunzitseko bo katukuwunzukulule otegeere nti ensi yakukoowa dda. So abantu mwenna mutegedde njagala bategeeza bw'obanga oli ku luguudo lwa Masaka bitundu bye njogedde njagala obeko olulu lw'ekigere ku kitundu kye bayita nneekongolera. Bw'oba tewaliwo magye ga stationingiddwawo jangu onkuba oluyi sijja kuddiza n'ekyekutegeezezza ebitundu byensomye ku ttaka lye bagenda otwala okusasulamu abantu benjogedde so kigenda mu maaso ate mujja kitegeera. Naye sooka weebuze bino byonna omuntu akola ebintu bino byonna Munnayuganda oba si Munnayuganda ye lwaki ettaka erigoberwako abantu n'okugabwa lya Buganda ebitundu ebira tebiraayo ate okumanya abasajja bano bajooga tebafunisiza malaya lubuto woowe weewuunya omumpembe ono atugamba omunyankole era ava mu bunyankole ng'oggyeko amaka gaalina gali ge yazimbe lwakitula. Njagala mumbulire nti Yosero Tabasira mutano wa Karekezi ne babbi banne balina ebizimbe luva okwaya mu kitundu ky'embala kubanga bali babagamba tubamanyi bulungi nnyo. Nfuna information endaga nti bw'obanga balinayo ebintu tebiwoladde ebitundu 20 ku buli 100 nga bye balina mu Buganda oba mu bitundu ebirala gye bafuddemu okutwala ettaka lyabwe. Towulirayo kibba ttaka mu bitundu ebyo gy'agamba nti waabwe
kubanga abantu babategera ati si bantu baabwe lwaki ekibattaka kiri mu Buganda ate lwaki ekigo bantu kiri mu Buganda nga n'ettaka lyebagaba ery'obwerere liri mu Buganda. Njabazaayo Kemabega mu ndagaano y'Olukumuwenda 00 eyateekebwako emikono Obwakabaka bwa Buganda bupone bannayuganda bonna mu kugaba ettaka lyonna nti Obuganda bwafuna miles 9. Endagaano eno nno we twogerera eri mu kusambwa ekubwa emigere eri mu kuyizibwayizibwamu okulaba nti ettaka lyonna erya Buganda liyinako enkizo litwalibwa n'okugabanibwa ng'abagabana ebijanjalo mu Lumbuye litwalibwe Omumpebeso Tausenotono wa Kalekezi ng'abikola n'omutima ogula nti yabatukoowa naye nga ffe tuganye omusindiikiriza kinene kyawanga ave mu ddiiro. Ettaka lino lye bagenda okugaba bagenda ddiwa abayindi okuli Abachina okuli bamagulu meeru abatufugako okuli n'abasajja ababundabunda mu nsi yonna mpaka ng'era amagulu meeru yebafuna balina okubeera mu bitundu eby'Obuwarabu gye bali essaazi lye bafuula nti yensi abate gye bapalapalanya n'okutta abantu b'ebbamalo nga bagezaako okugaziya ensi yaabwe. Akitegedde kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi olw'ensonga ensonga sigenda gisukkako mukitegedde bulungi nnyo mukiwulidde bulungi nnyo. So bwe mulabanga waliyo omuntu azze baga nti abagoba kutta kasima bajjidde mu manya ga muddu gabagoba mu Uganda mumanye nti emabega waliyo sebbutobuto emabega yawerekedde ensangi saagala mwebuuze kyekigenda mu maaso nvudde waawo ngenze mu maaso. Emabegako najja ne mbagamba nti NRM the National Robbers Movement ekitongole ekifuga eggwanga okulibbo ddijjako obwoya ku ntumbwe kubanga kitongole kino kyava mu kitongole kye bayita National Resistance Army ekyabayekere kyava mu nsiko ne kireka kisiba Uganda okuba olubamala mu Uganda. Bwe kyajja mu buyinza tekyajja kukulaakulana kyajja kubba bubbi. We twogerera eggwanga liringa ng'ettogero ly'omubisi omusogolerewo gwe bataddeko omuwemba nti kati Kampala enkuba bw'etonnya oyinza okulowooza kiralo kya buno bunabagooca oba ente we zimaze omwezi nga tezirya baziwerawo omuddo. Naye ng'omwami ono National Robbers Movement ekitongole ekibbi ekyava mu nsiko nga kive n'abagwira bajja okubba eggwanga bakwata ensimbi z'omuwomusolo eziri mu buwaanana n'obufukunya ne bazitwala bakole enguudo e Congo gy'obeera nti Uganda yo yabawunya zizi tebasobola kuba nti bana kye bagikolera. Bwe twogerera essaawa zino Kampala awunya akirako emputa gye basiikidde mu Kalayi nga butto wa myezi 7 mabega. Enkuba etonnya abantu babula, enkuba etonnya emmotoka z'abantu zifa abantu tebakyakola ensonga nti enkuba etufuukidde ekizibu. Emyala gyo gyafuuka baana baliwo nga n'abantu abasinga obungi bafiiriddwa obulamu bwabwe nti weetaaga kujja mu Kampala kubanga Kampala kyafuuka kiralo kyante naye ng'ensimbi ezisobola okukola enguudo ku mirirwano bazifulumya eggwanga ne bagenda ne bakola ki ne bazizimba e Congo. Njagalira okubuuza mwenna bamemba parliament abakulembeza bali mu Kampala mwenna ekibuga Kampala kikyali capital city oba yafuuka siraamu? Kubanga nze Kampala mumanyi ku Kampala road Wandegeya okwetoola Kololo n'okukoma wali ku nkulungo ya Wampe w'okuserotero bako Airtel awo Kampala wali ewasigadde Matongo okujjako mpozi ne musaidize ze Muyenga ndowooza n'ebisigadde byonna Matongo tewali Kampala. Kati twebuuza musandika mutya okuddira parliament etwale ssente zikole enguudo ebweru w'eggwanga ng'enkuba bw'etonnya ku luguudo lw'e Nakawuka era lufuukira ddala lw'e Nakawuka. Era nze neewuunya abantu abawagira nti muwagira National Robbers Movement ng'oluguudo lw'e Nakawuka myaka 35 Omumpebeso Tausenotono wa Kalekezi yagaana oddukola olw'okuba kimanyi bulungi nnyo nti balina kubba bubbi ssente ezikola enguudo zino. Ekisinga obbeewuunyisa nti oluguudo lw'e Nakawuka luno kwe kwali kulina okuyita oluguudo lwe tuyita Entebbe Highway Express olw'okuba nti bano abasajja si babbi bakwatira Obote ensawo olw'okuba nti yali mukama waabwe. Bwe bakwata ensimbi zino oluguudo lwalina okufubutuka Natete ku bitalo okukwata Nakawuka kubanga yali main route ey'oluguudo luno luguka Entebbe ku kisaawe. Omumpembe baluggyeri mu Busega ne baluyisa mu Bitoogo gye bakolera ebyapa eby'ekibbi ne baluyisa mu Kinaawa ne lugwa waggulu ebbandwe ne lukkirira ne lugwa mu Majaani e Kajansi ne lwolekera eyo n'abantu gye batabeera mpaka gye lwatuuka. So nga ate maapu entuufu yali erina okukola oluguudo luno lwalina kuva Natete ku bitaala nga lukwata ku lw'e Nakawuka lusobole okuba nti lugatta ku lw'e Masaka wali ekyengera bayita ku mukago bakolera firiji batunda firiji. Bwe luva lweyongere lutuuke mpaka e Kasenge. Bwe luva e Kasenge lugatta ku luguudo oluva wali ku King Sausage ku lw'Entebbe ne lwolekera ku King's College Buddo. Bwe luva ku King's College Buddo luba lugattira ku lw'e Masaka oba Kitemu Mudozamulaba Junction main point y'oluguudo no Buddo ali olukulu nnyo. Bwe lwandivudde e Kasenge ne lweyongerayo mpaka Nkungulutale ne lugenda mpaka gye tuyita e Nakawuka mu town. Bwe tutuuka e Nakawuka mu town kwe kuli ekkubo erikutwala mpaka Empigi ku Bikondo. Bwe tutuuka Empigi ku Bikondo kitegeeza nti traffic jam gwe yandibadde osanga e Natete mpaka
mpaka ensangi obemaya obo musazeko ebitundu 9 ku buli 100 nti omuntu ayita kulunda kwako nga lubadde lukola okuguka empigi ku bikondo n'omuntu ave Masaka ng'ove Masaka oyagala genda ku kisaawe Entebbe tekikwetaagisa kudda Kampala ate oleege oyingirira mpigi ku bikondo n'oleege Nakawuka ekisaawe oli mu dakiika mpawe kagobo kituuseeko bwe tuve Nakawuka oluguudo lwalwena kugwa kisaawe Entebbe nga lugatta ne Kajansi bano abampembe olw'okuba nti babbi ne bakyusa ku bulino ne baliisa mu bitoogo ne ligwa gye mbabuulidde mpaka nakati enkuba bw'etonya oluguudo lwe Nakawuka lufuuka lwa Kawuka lwennyini kubanga Naalumanya ne Saalumanya era n'atalonda bonna bafuna obuzibwe bumu awo nno National Robbers Movement njagala bagamba nti mu mwezi gumu bagenda bakuba ekintu kino nekibategeeza kati bakikyusizza wetwogerera essaawa zino ekitongole ky'ababbi kino ekya National Robbers Movement kikyusizza mu nkola yaakyo etya waliwo akakubagano mu nju eyo gye muyita ennene katya baali bagezaako okuleeta omumpembe ono mubbi tabbye naye awenye n'ambwa gwe bayita Amaama Mbabazi bamuleete ng'agenda okumyuka Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi oluvannyuma beefuulire mulinga embazzi bamufuule pulezidenti w'eggwanga Uganda naye omukyala Janet Kembabazi yategezezza boyfriend we oba bbaawe in fact boyfriend yotegezza boyfriend we Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi nti nze I'm not comfortable with Amaama Mbabazi. Amaama Mbabazi is not among us. You know, Amaama Mbabazi is from Burundi. He is not among us, so I'm not comfortable with him to be here. So, no, I'm not interested with Amaama Mbabazi. So we better go with our plan. Which plan? Now plan Jebaina ya Audrey Kwabogo versus the Chiwongole son that is Mozi Kanyerugaba. Mu meeting yatudde olunaku lwajjo bategeezezza nti bagenda kuddira ono muvubuka Muhoozi Kanyerugaba bamufuule slowly chairman w'ekibiina kya National Robbers Movement basobole omuleeta okumusendasira omufuula chairman kubanga chairman automatically abafuuka president w'eggwanga naye kino kikyalimu omukooso olw'ensonga Janet naye alina omuntu gw'abala ate ne Museveni yabala Muhoozi ate nga n'abantu abalali ageresi Muhoozi so wakyaliwo obukubagano mu kintu kino naye nga kyonna kyonna kyekiri bwe kinakyuka essaawa yonna kyandibanga kikyukira mu kintu kyekimu naye nga bano nno bakyapalapalanya ebintu bye bikyali bibinnyo bwe bagambye so ekya Janet okugaana omusajja ono yagambye nti this man is not among us is a Murundi so he's not among us so I'm not comfortable with him so no let us look for another solution at least but no we are not interested no Mama Mbabazi no nagaana bwagaana ekisigalira nti omumpembe yekka yalina keyholder ku bintu byagenda okusalawo ngenze mu maaso wano njagala ontagingire omumpembe Kano Kizza Besigye ampulirize bulungi nnyo ne babbi bannaabwe waliwo ebuuzizzaako lwaki bukyanga lubanga lwa mmindi omumpembe Kano Kizza Besigye tayogera ku kintu kyakubba ttaka n'okuwamba n'okutwala amataka g'abantu wepo n'ebikolwa ebirimu okutulugunya abantu abannupu n'okubasiba obbamalawo asirise mubuulire kanula maaso ng'embuzi enywedde kaamulali alimu omululuuza mbaddiramu waliwo ebuuzizzaako lwaki omumpembe Kano Kizza Besigye kifeefe tayogera ku nsonga lwaki abaana bannupu battibwa tayogera ku kibba ttaka tayogera ku kisiba bantu kubanga yiyo omu ku baana abampembe abali mu ggwanga abali mu kufunamu nga mwe temumanyi njala bazuukusa obuwongo nga n'obudde bukyali munnange nazzi kuno ng'ettaka lya Buganda lisigala lya Buganda mu ndagaano y'olwenda nakati we liri wetwogera ettaka erisinga obungi abampembe bano mu lutalo lwe bajjiramu ba National Robbers Movement batta bannannyini ettaka abasinga omunyira bamalawo n'ebyapa ne babyeddiza wetwogerera essaawa zino omumpembe Kizza Besigye omu ku bantu abalina ettaka mu bitundu by'eŋŋoma naye nga omukulu we asinga obukulu alina ettaka no gwe bayita omumpembe Paul Kagame omukulembeze w'e Rwanda alina square miles 3 eŋŋoma Kano Kizza Besigye nga neighbor alina 1.5 square miles z'ettaka era yaliranye Paul Kagame naye njala kubuuza Kano Kizza Besigye ne Kagame kuba mumanyi muyinza okuba mwena mundaba Kagame omanyi Oluganda saagala weebuzeebuze wajja mu Uganda ne mulwana ne mudde ewammwe naye ani yakuwa ettaka eriwezako square miles 3 eŋŋoma Kano Kizza Besigye ani yakuwa square mile 1.5 y'ettaka mu ŋŋoma ebyapa bannannyini ttaka lino endagaano z'abakolera ziri luddawa ani yabawa ebyapa ku ttaka lino ate ssaawa bokka balina ettaka mu ŋŋoma kubanga baali wamba baalitwala kino mission y'abasajja teyali yakufuga ggwanga yali yakubba nakutta bannannyini mataka ago bageddize yensonga lwaki retired so-called Kano Kizza Besigye can't comment and condemn the atrocities against
the indigenous Uganda, because himself, he might be a foreigner who doesn't care the outcomes, because they are there to intimidate, kill, isolate Ugandans. For them, they are gaining. That's why ever when I get information from the state, CC copy is given to Retired Colonel Kizza Besigye as among the master planners of the Tus Dynasty program. Nchidam. Yetu wakabaji kutemu. Yetu wakabaji kutemu. Kanchibadilemu. Omumpembe Retired Colonel Kizza Besigye tasobola kuvaayo kuvumirirwa bikolwa byakutta baana ba Nuupu, byakuba bantu ku mataka, kubanga y'omu ku bantu ababbi b'ettaka mu Uganda abaaliza nga tebalina adde ekyapa. Mbagambye alina square mile emu n'ekitundu eŋŋoma. Kino kisangibwa mu bitundu by'e Nakasongola mu Luweero district. Muno mwe muli n'omusajja afuga eggwanga lya Rwanda gwe bayita Paul Kagame alina square miles 3. Obabuuza ebyapa tebajja bikubula. Mu gavumenti eriko bayinza okuba balina ebyapa. Byensonga lwaki omusajja tasobola kwogera ku kigambo kyonna kubanga akimanyi Ddi Robert Kyagulanyi Ssentamu yagiyiwa. Njagala babuuza ettaka lye mubbali abajjajja mwe mwajja nalyo mwalifuna litya? Omuntu abeera otya omukulembeze w'eggwanga eddala ng'alina ettaka mu ggwanga eddala? Njala mumbulire bannayuganda on record, bannayuganda bameka balina ettaka e Rwanda. Njala kubuuza, how many northerners own land in Rwanda? No one. How many easterners who own land in Rwanda? No one. How many Baganda who owns land in Rwanda? No one. How many Batoro? How many Banyoro? How many Bakonjo own land in Rwanda? No one. How many indigenous Banyankore who owns land in Rwanda? No one. How dare these people whom we call foreigners, the masqueraders, own square miles of land in Uganda? Ekirala, omukulu ono ayonka amabere ga muwala we gwe bayita Franka Kasumba. Omukulu ono alina ekintu kyavuga ng'akyagalamu nsimbi, naye nga manyi tewali bizinensi etambula nga temuli loosi. Kintu kino yakisanze mu buzibu. Akimanyi bulungi nti omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi atyo kyatula lunyi nti abatufuga Banyarwanda era baagala kutwala ggwanga atyo kyatula. Kati eno bw'afuna omuntu asobola okupika ekintu kino n'akipika ajja tuka ekiseera afune okwagala, oba anyonyogere Museveni afune okwagala, akiteekemu ensimbi, akwate ensimbi zino zonna azaddize. Ndoza mutegedde dikopi nkiddamu. Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa the son of Kalekezi, musajja Munyarwanda 100% pure. He came to Uganda as a refugee. As we speak right now, in 1995, they amended the constitution, whereby they included the Banyarwanda as among the tribes in Uganda, but unfortunately, that tribe is not allocated anywhere in the parts of Uganda, because they don't have a official language. They are nowhere to be seen in all parts of Uganda, so they are nowhere to be seen. Because as I've been informing you that if you go and search on Google, if you search the tribe called Rwandese, they bring you the Hutu, the Tutsi, and the Twa. And those people are found an independent republic called Rwanda. So why is it that Rwandese are indicated in the constitution? Because Yoseri was trying to protect himself for further questioning in case he's out of the power. So as we speak right now, he's just there pretending, but he knows that they want to overtake Uganda from indigenous Ugandans, but he doesn't want to make it publicly. So, these masqueraders, including these Franka Shumba, so it's just they are promoting the things of Rwandese in Uganda, so that Museveni get interested in that story, so that he can facilitate that story, whereby that man is trying to promote the things that Museveni get interested,
whereby when Museveni gets interested, he gives Gasumba money. But unfortunately, he got setbacks somewhere, somehow, that some Rwandese, or some people who called Rwandese, who nicknamed themselves as Baganda, they are against Gashumba's what? Gashumba's program. Which Gashumba found some obstacles in his program. Probably the program is not about to recognize these people. Gashumba is masquerading, pushing something to get money in that project. So don't follow that diversion because it is useless. Era wembabuliza ani asobola okuva n'agenda Rwanda n'agamba ati nze ndi muna Uganda badi mu Lugwala, I must be recognized in Rwanda. Bajja kuba emboko n'empale bazireetemu ebituli. Ono forofoto balina bokolera wano. Weebuuze bw'obanga oli munyarwanda, constitution ya Uganda ekugamba ekigambo kimu nti ffenna tuli banna Uganda abasangibwa mu Uganda period kasoba nga wazaalibwamu oba nga wajja n'obeeramu ebbanga ddene ofuuka munna Uganda. Kati gwe kiki ekikuleetera okuba nti oyagala kubeera superior nnyo okusinga ku bannaabwe? That means these people bapushinga ekintu kino kibeere kyo kifune moral, but the time comes Museveni akiteekemu ssente bwe mwona temutunula nga temukaludde maaso mujja naye nga eno project y'ono omusajja nagitegeddeko bangambye afumba kintu ki okutega akanyeebo okusika lusalito basiro muteerano kati ateekemu ssente naye yasanze resistance mu banyarwanda banne bonga bo bali situated mu Uganda babeera mudda tebaagala kuvaamu n'amanya balina ga Kiganda tebaagala kumanya bamubiru simanyi baani bali ngo balina n'amanya mwagala kuvenga bamugambye no kati kyavaaleta kiri ekigambo simanyi bavandumu where are the bavandume. So mukulu Frank Kasumba ayonka amabere ga muwala njala kugamba ekigambo kimu. Bw'obanga toli contented okubeera mu Uganda, constitution ya Uganda esoma ki? Wazaalibwa mu Uganda kasajja gwe wewumuze kuleka kubuzabuza bana Uganda. Bw'oba ayonka amabere ga muwala onoosiruwala, it's up to you. Ffe tetwagala tusiruwalirako. Uganda y'abanna Uganda ffenna. Bingi to oli mu kifena tuli banna Uganda period. Ebyo gy'osiruwala musimanya bavandume, who knows bavandume? Where are they written in the Constitution of Uganda? Obo yagala okupublishing ebintu byo bino okufuna sympathy gende gy'oyagala nti Rwanda utulekere Uganda ffe kugerera gyobo byogerera then bakuwe mandate okumewo ne before nga kunanagira mu mawulire. Eno project yo nagitegedde ya Maria Gansimbi yagala sente kubanga go bintu byonna bya kifere. Negenda ampola ng'osindikira kidala kya kusobola. Fun enough, ebintu byogera bantu abasirikidde abatunula babati. My friend, wait a minute. Bano babugeza kusindika kintu ki? Nete bamanyi ffe tubalaba. Bamugezeko musindike programs ffe tubala bulungi nnyo. Tubalaba, gusindike kintu kyo ne tubalaba. Koyinza okuza nti gwosinga okutegera mu Uganda kubanga entegera ya mungu bannyo. At your age, bw'oba alimu okumanaginga amaka ago n'okufuna omukazi mw'osula mu masuuka simensi ogupulezinga musula mu masuuka simensi makumi asome masuuka mbeka, ani asula ebweru ani atasula mu masuuka? In the first place, ekyokubiri, a responsible person alina okuba nga alina omukazi. Bw'oba tasobola kulabira dde omukazi omulema, that means n'abakuuliza amala biseera. 2, owoza nti oyina kampu bagita sisimuka Uganda, gwe kennyini you need to wake up, weetaaga okwesisimula. Oyina okwesimula ng'obudde bukya n'omanya tuli munna Uganda period bironda biveeko. Sisimuka, please wake up yourself. Genda owase, sisimuka va mu tulo, lowooza tuli munna Uganda, kolera Uganda. Teri ggwanga lye bayita Rwanda mu Uganda, Rwanda period genda ku gogo biteke mu bintu bibiri bya njawulo. Uganda, Rwanda. Ekyo kintu ky'ovuga kijja kukulemera kuba kiyinza n'okukuleetera obuzibu otamanyi. Okitegeera? Terera mu kirasi, mulekera okubuzabuza banna Uganda nga mufuna sente z'omuwoomusolo, mujja kutegeera nti Uganda nsi y'abantu so si ya bisolo. Banna Uganda okusirika si basiru. Gojja tuuka okuwula wonywa amazzi. Gwolooza nti oyinza okutegeera. Bw'oba tosobola kumanaginga maka ng'obuzaabuza abantu. That means you can't manage yourself. You are just disorganized. Publicly. Who are the Bavandume? Where are they written in the Constitution of Uganda? Who are the Banyarwanda? We are all Ugandans. Period. But you are there insinuating, but with the Rwandese, so we need to change the name from Banyarwanda to Bavandume. Who are the Bavandume? We are all Ugandans. As it is stated in the Constitution of the Republic of Uganda. Stop fooling Ugandans and diverting people. Period. Go get married.
or marry someone who is going to settle your minds before it's too late. Ekizibu kyolina kati okusula masuka ng'oli bwomu. N'osulanga weekunyiza, weegolola oyayuuya ng'olowooza mbondootera tosobola kutegeera omusajja atalina mukazi. Tasobola kutegeera ng'omusajja omufumbo. Nkiddamu. Mwaba wakasajja ako time kyovula kajja mu public nakali kwogera ebintu by'ekisiru. A responsible man ateekeddwa okubanga alina omukazi amuvunaanyizibwako, amanyi okuleeta emmere waka, alina okulabirira omukazi omwambazi omuliisa. Naye omuntu abeera mu masuuka nga yeegolola yayuya abeera omwo talina kyasobola kukola kuba bwe bwongo balina obweka byakubba bubbi. Talina kyasobola. Bw'oba wayiika Windows ng'oli ku self download, mwaye abantu abali ku self download bulina ekizibu kimu kyokka. Bw'obeera ku self download kibanga okuyiwa motoka oil nga tennatuuka kuyiwa oil. Obojo na service obojo ne katiga shimba chekizibu cholina you self download yourself too much. That's your Windows crashed. Windows you are crashing ngoloza chimbuli chimoloza chintu mani tolina chintu chola kuloza kugwanga. Sigenda kulwa konkuvuddeko. Bulekera ku diverting abantu. Nga nfundikira video eno tukwata katonda ku rancher video kanjifundikira tukwata katonda rancher ekirala diversion endala eriwo ya motoka eyayocheddwa ekawempe. Emotoka eyayochedde ekawempe iso kenyini yayochezze motoka eno. Yayochezze motoka eno ngeyagala kikolanga diversion ate ekirala okyeyambisa okukwatirako abawagizi ba nope nkiddamu. Information jenfunyi endaga bwenti nti emotoka yayocheddwa drone motoka ya government ezimu kuziwamba abantu naye bobe nyini bebajeyochereza nga bagala kwatirako bana bekawempa bawagira nupu. Reason being bano bakimanyi nti bana Uganda bali iga nnyo okwocha emotoka ezo naye bakyabulidwa chance. Dayola bakatambi kano olina afuna amafuta najja nagayo mu motoka olina ali codinga ne bakoleze emmotoka gibakolezeza one emmotoka eberamu musabazi eberamu abavuga teri drone etaberamu bantu basukka mukaaga ne driver nga mwali bano babadde bali ludda balazewa. Where are they? I'm just asking. Drone ekitono nnyo eberamu abantu mukaaga driver atudde maaso n'abana abeera n'emmundu abeera n'empinga basiba abantu balaze luddawa. So drone ngambye tebabalya sente ekitumu kirwako bakikoze kusasamaza ggwanga kola diversion ekyoku bayagadde kwatirako baana bekawempe kulosa ndi bayocheze motoka eno iso yakikoze bulungi nnyo ne semwai nga bakimanyi bulungi n'abagikumyeko omuliro bantu ba iso be bakikoze kuba badde mu ngoye za bulijjo kati beekwate nga bakwatira mu abaana baffe nzo mukitegedde bulungi tebageza ne babuzaabuza. Eyo yabadde inside work, inside job, inside mission abakikoze bakikoze nga bakimaliriza okikola mu ngeri yeso tebabalya sente ezo na diversion. Nkiddamu diversion is wamanga. Speakerless we are less concerned eyo diversion. Ono omusajja embuzi ezabula ne zigenda ziri amalagala n'obukupa ezo naze zogamba smart trouble statement ezo diversion temuzigendamu nkimaliriza. Ekyokubiri emmotoka yayocheddwa eyo motoka eso yajeyocheza iso yenyini yajeyochereza n'abakulu bayo eyo diversion temugigendamu. Ekyokusatu ekisembayo ate nga kikulu nnyo olwala ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogwokusatu omwaka 2021 twolekedde omwezi ogwakatyabaga. Eno ye message gyengenda okusembyayo. Bw'osanga buloga ng'alumba buloga wa Nuup oyo musasule period, don't ask any question. I'll come more details tomorrow. Bosanga eyita buloga wa Nuup nga alumba buloga wa Nuup oyo musasule. 2. Buloga ayogera contrary to the mission nga alumba Robert Kyagulanyi and condemning Robert Kyagulanyi Sentamu is paid. Period. 3. Mission was ngolutalo nga luwedde tuliyambala engule. Whoever feel offended that he doesn't support Nuup or Kyagulanyi Sentamu anymore, please, you are free to shut up than misguiding people.
nkiddamu than misguiding people. Mwenna abanoonya okuzigulako entalo nze nina information wano nyingi nnyo mbamanyi sigenda baddamu mugende mwetugire ku minyaanya nze mbalaba byonna bimukola naye kenajja naye mbaabya nja kubaayo yalumu kibagayi bulungi nnyo. Mission yali nti akalulu yali part of the struggle, part of the revolution. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakimba ne mulimba ng'olutalo nga luwedde tuliyambala engule so si ng'akalulu kakoze ki ng'akalulu kawedde. Ekirala omuntu yenna oli waddembe ogenda ku platform yonna gyeyagala okuwuliriza ki ekiriyo but bw'osanga information yo nga eri contrary ku kintu kya struggle teweerumya mutwe beerayo gukulume bwe gunaakowa onoogumirira panado. Nkidemu omuntu yenna oli wadde ogenda ku platform yonna bw'osanga ye ekintu nga kikumalamu amaanyi kivumira Robert Kyagulanyi Ssentamu kimuvoola kivuma abantu ba nuupu naye ng'ola nti wa nuupu gwomanyi tobadde wa nuupu gendayo n'omutwe gukulume. Muyina choice emu. Choice eri etya gwe waleetera stress kubanga ekyokukola okimanyi. Information eva wani mu ba nuupu bloggers abamanyikiddwa. Bw'owuliranga lw'ekikyuseemu oluwaddembe osigala ku platform gy'oyagala oba okugenda ne gy'owulidde naye ekigenda maaso mbabuulidde media essaawa zino twandibadde tweteekateeka nnyo kuba wano wetulaga ewasinga obukulu. Nkiddamu twandibadde tweteekateeka nnyo wano wetulaga okutandika n'olunaku lw'enkya we wakulu. Diversion zigenda kusukka. First and foremost diversion zigenda kusukka kyekisooka. Ekyokubiri amawulire ag'obulimba gagenda kusukka. Ekyokusatu attaka zigenda kubeera nnyingi nnyo. Ekyokuna abammwe kennyini mutandika okubeera nga boogera Olufalansa. Don't be surprised and don't get angry. Nkati mbategeka nkiddamu bw'owulira ng'omuntu gobadde weesiga ku social media ng'omumanyi nti yayogera ebintu bya nopo ng'ayogera lu Japan waludikya. Don't get angry, just go and follow and block. Nkiddamu bw'owulira owo gobadde omanyi nti asomesa ngiri yankyukakyuka ng'ayogera lugundi lu Japan oba ayogera luki ng'akyusizza olulimi genda mu option and follow block. Lemakwerumya mutwe ebyokukola mulina bingi kubanga tugenda mu system enzibu ennyo wetulaga kyeba tuplaningira ku media kinene nnyo 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 nnyo. Bw'obanga okyewuliriddeko naawe kennyini njagala okole ki njagala weetereke mu ntebe eyo obeere ng'okimanyi. Babloga mwenna mbatumiddeko naye omuntu gw'owulira nga takyawola bintu bya struggle ng'ali mu kulumba bantu banne totegana. Kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakukoledde akantu kano briefly kankabaddiremu nga nfundikira video eno saagala balwisa kankabaddiremu wano nkakunnyonnyole bulungi okategeere bulungi nnyo nga mmaliriza. Yakagambye bwakati ngenda kwogera mu Luganda nkadda mu Luzungu kasobola kati bw'okwata ekikumi nti emu mpaka ku kikumi kwe yakoledde analysis ye n'agamba ekitundu kimu ku buli kikumi kyekifuga ensi ategeeza ki nti Yosero Tabasirwa mutano wa Kaleki ne kafamire ke bakola ekitundu kimu ku ggwanga Uganda. Do you copy? Yes. Nagamba ebitundu bina ku buli kikumi awabuzi ba bunyama bakomba bali mu ngalo babakolera baagalo bakolera betuyita ba puppet. Agambye 4% are their puppets. Ebitundu bina ku buli kikumi bakozi babali kitundu ekimu. Nakugamba ebitundu 9 ku buli kikumi bebase bebana Uganda. Wasigadde ebitundu meka? Wasigadde ebitundu bimeka? 5. Ebitundu 5
bebagezaako okuzuukusa bano ekyenda. "1% controls the world." Wadde yakuteddeku olwadde ategeeza country. 4% are their puppets. Nti ebitundu 4 bebakolera bano abampembe. Ebitundu 9 ku buli 100 be bannayuganda abebasse. Abalinda abanyenyeeko bagende betawuluzeeko oba basisimuke bayayuye bagende balye. Nakugamba ebitundu 5 ku buli 100 bebagezaako okuzuukusa abantu 9. Kati ebitundu 5 ku buli 100 bebaganda baffe mu abasharinga, bebaganda baffe abakomentinga, bebaganda baffe abatuwa information, bebaganda baffe abakomentinga, beba bloggers. Kati bwolira omuntu gwogamba nti ali mu bitundu 5 binabadde azuukusa munnayuganda ng'ali contrary ku mission, don't ask where he belongs. Abelongia ku the 4%, the puppets. Do you copy this? Nitugenda maaso nagamba. The 1% uses the 4% to prevent the 5% from waking up the 90%. Akugambye nti ebitundu kimu ye family ya Museveni akozesa ebitundu 4 okulemesa bano ebitundu 5 ebirina okuzuukusa bannayuganda ebitundu 9 ku buli 100. Where do you belong? Why do you waste your time demoralizing people? Where do you belong? Among the 1%, among the 4%, or the among 5%? Because 5% is the number which is trying to awaken the 90% of the remaining Ugandans. So if you see someone else on social media trying to attack their fellow bloggers or their people power or noob supporters, know where he belongs. It was a clear message, although it was a bit tricky for some people to understand. So you ever find someone attacking, demoralizing, don't ask where he belongs. He belongs to 4%. So whoever still in this struggle, please keep on blessing, keep on fighting, keep on sponsoring all the programs of Noob. But remember, it was a mission. Voting or elections was part of the mission or liberation. Whoever was offended that election ended, nothing happened, you were on the wrong track. You either join the 4% or you join the 90% or the 5%. But if not so, stop misleading Ugandans. For us who are still in struggle. Kubanga yakugamba olutalo nga luwedde tuli yambale ngule te yakugamba nga akaluka wedde. Last but not least, omwami eyayita Sava mutabani wa Bambejja omwave Mponga byoya abadde yafaana okuzika ne kuggwa azze ku social media esasulibwa Mumpembe Charles Peter Mayiga okujja ofulumya information against NOP members. Y'omu yavudde n'ekibozibozi ekifumba amajja ag'empogola nga mulimu ebinyeebwa ffene ebibuno bumakyala obugege ngajja kuba empiyi ku media mwe simanyi meeting ya today simanyi ya chawedde mwe simanyi Segirinya bagenda mujja mu parliament simanyi Kyagulanyi ajesimbewe Kawembe bombo clat nkidam oyo guy Sava mukozi wa state asasulibwa Charles Peter Mayiga to divert and to confuse Ugandans, whereby Robert Kyagulanyi Center mu ye mukulembeze wa Uganda omulonde talina wagenda kwesimbanga MP kubanga kive ye president era talina muntu gwagenda kulonda mu leader of opposition agenda kulonda ba minister ba ambassador nabakulira ebitongole binene nkiddamu oyo guy amala okulya obugege amaji ebinyeebwa ffene najja n'atandika okubologera ku media nga ayogera ebintu by'ekisiru. Kati if you want to prove the information kyakolera state Kyagulanyi talina wagenda kwesimba kubanga
ye mukulembeze yalondebwa era agenda kulengera ku mwezi 12 mwezi ogwokutaano 2021 kati bwe mujja kutegera nti agenda fira mu firimu ye ayinza okukyusa olugero naye nga njagala bagamba Kyagulanyi nawe agenda kwesimba oyo Guy Musasule okola kye tuyita diversion and blackmail okuba lwisa nti byayogera bituufu byonna bifu kubanga mwavu mponga byoya atandise okwogera ebigambo bimufuutike n'abalala bangi bagenda kujja boogera ebigambo bimu naye njala bategeeza ekigambo kimu nti Omufalansa agamba aluta continua ate alikutambulira kusibira y'amenvu linda kigweyo afumita mboobo ekivunulwa nti gwe nange n'oli ne munnange bemba mulina obutakkaanya mu busolvinge ng'obudde bukyali ng'ekiro kyalyo tekinnatuuka kubanga olwali tuyingira ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna ewali ensasagge nkiddamu oluwaddembe okugenda ku pulogulaamu ezikulumya omutwe oluwaddembe okusigala ng'ogoberera pulogulaamu entuufu omuntu yenna atandika okwogera emboozi etakwatagana tozunga manya bumanya nkibagambye nakoze post nagibabudde enkya ngenda kujja ne version endala ya bloggers mwenna ngenda gibabuulira open sigenda kwekweka mu kitegeere kubanga abataategeera nti luno lwali lutalo nga luwedde tuliyambala engule so singa akalu kawedde wake up and glow. Where do you belong? You belong on 90%, you belong on 5% or 1 or 4%. Remember, 1% is Museveni's family. 4%, there are these ones who are obstructing and working for Museveni. The 5% is the percentage who is trying to waken up all the 90% of Ugandans. But the 4% is fighting harder to prevent the 5% to wake the 90%. May God bless Ugandans. Stay blessed. Don't be diverted. Stay on point. Focus where you are. The mission is still on. The revolution is on. By all means, 12 ogwokutaano Kyagulanyi Ssentamu agenda kulaga omukulembeze w'eggwanga. Abasigadde tuli basinkana ng'olutalo lukoze eki luwedde. Nkiddamu mu ssomero tutula mu kirasi nga tuli abantu bangi nnyo. Saatula mu maaso nti yakulembera oba asembebega yabakulembedde. Mujjukire we tutula mu kirasi ffenna tusoma. Enjawulo eba mu kutuula bibuuzo ebya yuneebu buli omu akuwa benchi yo n'olupapula lw'onootuula. Mu process akadebe kavuga mutandike n'otunula ebbali n'otandika okukankana n'otandika nova mu mbeera gw'oba olemeddwa ye sisitimu eriwo ffenna tetugenda kutuuka. Ne twagala basaba ava ku mugendo ogenda ku mugendo oserera mpola toyogera bingi sirika pyo bulanga ninja kuba sirika be. Don't even mention any word kubanga ojja kubula obulwekole wonywa amazzi. Nkugamba bugambi ffenna tuli mu kibiina tutudde tusoma naye time egenda tuka tundo tula yune bakuwa benchi yo ogu okuwandika ebigezo obijjuze. Akadebe kavuga entunusi nezibba ogende mukusanyala envini nezimuka amatune gakuwaawaala. Either bojjuza mmanyago ba index, it's up to you. Kati now sawa ya kujjuza index kuteeka mmanyago na kujjuza form. Anaali mwanga ofuluma period toleekaana kubanga ffenna twasoma mu kwirasi twalimu. Abagenda okuwanduka eri abatakola bibuuzo eri abatasasula school fees. Kati njagala basa buli awulira nti gwe tokyasobola kuwanirira kintu kino. Please ate tomala mu bantu maanyi. Bula bubuzi nga musoke shu. Bula bubuzi nga ninja shu. Leka abasigadde tutambule nabo tujja baggusa. Mumpulira. Tomala mu bantu maanyi gwe bula bubuzi sirika shu. Nga ninja nga kibunoomu abasigadde bajja genda mission weeri. Tukwatagana na kurencha sawa zezimu mukama ba 10 mpeera mweraba. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.